kyotambula nate program tuli mu mali y'obusiraamu ndi Sheikh Omar Kasule tutunulira emali y'obusika banafa abaddamu Hawa Islamic Primary School Sumerian Dena Boarding ya primary bakutegeeza nokumuzadde munange nti batandikadde okubanga bawandiika abaana mu class zonna ababeerawo okuva ku ssaawa 2 ku ssaawa 11 era nga bagamba nti no gye basanga wali Kakiri Dambwe okyambidde wali ku Masulita Thiro gye bamusomesa bulungi n'ebyensi era nga bagamba nti no omwana mubawe mu Adamu Hawa asobole okuba nti afuna ekyo kyateekeddwa okufuna ku 0757 16 ojja kubanga bafuna Ibn Khamis boarding Dena Ibn Khamis somero lya Dena boarding bayina okuva ku senior 1 ku senior y'omukaaga era nga bagamba nti no bayina basomesa eddiini ku Dalia Shuba Idadi wamu ne Thanawi era nga bagamba nti no ebigezo bino bikuba ddala bulungi nnyo kati nno abasomesa n'amasheekhe bakugu ddala okuva wali mu universities ez'amaanyi ate ku bisale ebitono ddala kakati bagamba nti no balina n'enkola eya e-learning ekozesa internet era nga bagamba nti no balina ne center ya UNEB eya one A-level kakati no bagamba nti ojja basanga bali ku mayiro 14 ku Bululudawa Ebombo ku 0702 16 banaffe Khamis Ibn Khamis Islamic Secondary School bwe batyo bagamba. Okay, Al-Madinati Munawwara nursery and primary wamu ne secondary school amasomero gonna mateeketeke bulungi ddala era nga bagamba nti no abasiraamu ate nga abasomesa obusiraamu wamu n'oluzungu era nga bagamba nti no basanga wali Medi Kalima wakaba katono nnyo wali ku luguudo lwa Hoima n'okudda wali erida Emmende okumanya n'ebisingawo kuba ku 0702 517 oba ku 0784 49 Al-Madinati Munawwara bwatyo tebakugamba. So ate banaffe aba Rich Dad Junior School banaffe aba Rich Dad Junior School somero lya Dena Boarding bagamba nti bagenda maaso n'okuba nga balina ensonga ez'okusomesa omwana wo naddala Rich Dad Junior School na Dena Boarding esomesa curriculum 2 eddiini n'oluzungu abasomesa baffe bakugu ddala ku sayidi zombi tukuza talenti z'abaana n'okubasigamu empisa ez'obuntubulamu omwana mutwale wali omufuule omw'omugaso okunsi ne kwakira ojja basanga na Jena Nkumbi wali ngukyamidde mu maaso ga Mirambi okumpi ne Ulube Customers onakubakuire ku ssimu 0756 8231 Rich Dad Junior School we lead and read. Sibuwayi Islamic Secondary School Dena Boarding basanga wali basomesa amakulu 2 era nga bagabana basomesa ebyensi n'eddiini era nga balina basomesa Olwarabu era mu Dalia ne Thanawi ojja basomesa arts ne science basomesa bakugu ddala ekyenkanidde awo era nga basomesa computer endya nnungi ddala ate nga essomero gazi bulungi. Abaana mu ab'ekikumi abasooka mwafuna omukisa okuba nga mufuna basali zammwe era nga bagamba nti no n'omukisa gukyaliwo ojja basanga wali Manja Musanji Manja nga okutabira mu maaso okusinga esooka omusingi okutaano bakwera okusingira 7 banaffe abasubwayi bwe batyo bwe bakugamba 17 katunyeze mu Dapal FM bulungi awuliza ku ekyo tukyatambula program omwanyi obusiraamu ndi kalungi ya Musakawana Sheikh Omar Kasule emaali y'obusika. Naam Sheikh. Bismillah wa fillahi wa ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Tumaliriza nga tutunulidde kuzimu ku hadith kuba tubadde ku bujulizi obukwatagana ku kye tuyita ebisuubizo by'omuntu ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Mu Quran twaziraba aya ez'enjawulo mu Suratu Nisa ate era ne mu hadith tulabye ez'enjawulo ezimu ku zo n'endala nnyingi zitamazeeyo. Almuhimu kye tuba tunoonya kwongera kunyweza nsonga.
katulabe ate abamanyi abamu ku bamanyi ab'Obusiraamu naddala nga tutandikidde ku muligo gw'abasahaba paka ku bamanyi al-muhadirin al-muasirina abaliwo bo bagamba ki so faqad ajma salaf al-umma wa khulafa'uha aw khalfuha ala mashru'iyyati al-wasiyya wa istihbabiha bonna abasinga obungi abakulembera ne bana abaliwo teriyo yakyawukanako wabula bonna bakyagazisa era n'okikubiriza liman kana lahu malun eri yenna Allah gwabagabiridde ng'alina ku byenfuna wa annaha min alqurbati allati tanfa'u al-insan ba'da mamatihi era bye bintu ebisembeza ddala omuntu okumpi ne Allah ate nga bimugasa nnyo oluvannyuma lw'okuvaawo kw'obulamu bw'ensi muno kama dhakara al-imam ibn al-munzir wa ghayrihi nga imam ibn al-munzir bwe yakyogera mu kitabu ekitibwa al-ijma' safha ya 38 ne sharuhu an-nawawi ala sahihi al-muslim nakyo jja kisanga mu mbeera ifanako butumjalladu gwokuna so ebina bituwa obujulizi nti abamanyi nabo bakyegattako so fa idha mata al-insan nufidha wasayahu omuntu bwafa tutuukiriza ebisuubizo bye baada mu'ni tajhiz oluvannyuma lw'okumuteekateeka nga bwe twaraba wada il-huquqi wadduyun nga tutuukiriza amabanja g'abantu ne tugasasula n'ebitali bibye ne tubijjamu allati lighairi alayhi ebibiba bimubanjibwa ebyabalala wa qabla al-irithi biittifaqi ahli al-ilm era nga tetunnaba kubanga tugabanya maali eri abo bateekeddwa kugifuna oluvannyuma lw'okwegatta kw'abamanyi ku nsonga eyo nga tumaze kusooka kubijjamu lianna allaha ta'ala kubanga allah jalla wa ala ja'ala haqqa al-waratha ba'da sadadi ad-duyuni wa ikhraji al-wasiyyati fi qawlihi ta'ala abantu abaana bange n'ababo mwembanga Allah tujje mu bulamu bw'ensi Allah yabawa emigabo gyabwe nga tumaze kujjamu bitali byaffe nga tumaze kujjamu ebyo ebitali byaffe mu ssente mu mabanja n'ebirala bisigadde nga Allah bategeeza mu bigambo bye aga nti min ba'di wasiyatin yuswi biha aw daynin mbuvannyuma lw'okujja mu bbanja eryo erimmanjibwa erikubanjibwa oba ekisuubizo n'ekisuubizo nakyo kimala kugibwamu nga tunnaba kugaba maali byonna tulina bikulembeza era n'ayongera Allah n'atugamba mu aya 12 eri badde ya 11 suratu nisa eno 12 n'akiddamu min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn abakyala n'abaami abakyala abaami bebasoose n'abakyala ne basembayo ab'omusajja ab'omukyala yenna abaalamye ng'alina kyasuubiza kkiriza Sheikh tugenda kuwunzika nga tutunuulira shurutu tanfidhi al-wasiyya ijmalan tujja kuba tubunyonyola indijeno obulombolombo obugobererwa oba obukwakkulizo obulina okutuukirizibwa okusobola okulaba nti ekisuubizo ky'omuntu kikola ki kituukirizibwa akasookera ddala agambye nti yushtaratu fi tanfidhi al-wasiyyati ijmalan 3 shurut obulombolombo buliwo 3 abamanyi bwe baterawo okubanga tutuukiriza ekisuubizo kyo yenna abaavudde mu bulamu bw'ensi nga bugoberera criteria oba steps zino wammanga ekisookera ddala ashartu al-awwal an takuna al-wasiyatu fi hududi thuluth kwe kubanga ebintu byalaamye oba ekisuubizo kyasuubiza naddala nga maali mu maali ye ng'alina kyagabye nga tekisussa kimu kyakusatu nga tekisussa kimu kyakusatu yes kekalombolombo akasookera ddala mu byogaba mu maali yo yonna kiba kitegeeza nti bw'obanga ogabye ekintu ky'ogabye tekiteekeddwa kubanga kiwera nga kisussa ekimu ekyokusatu example ntera mba ku biranze example omucungwa ogwo gulaba osobola ogusalamu parts 3 nga zenkanankana bulungi waliwo ipaapaali nga lyakula nga lya nsonda 3 ezo ensonda buli limu likola thuluth kati mu by'olina okugaba ku paapaali bwe liba paapaali eryo oba omuzabbibu nagwo goba n'ensonda 3 akasonda akamu ako kolina okugaba tokasukka ne busigala nga we buli naye the moment kasita ogaba obusukka kwako akamu okwo kugaba kuba kufu era ffe bwe tuba tuzze ntunulira mu kiraamo ekyo yajuzu lana nukasira ffe kitukirizibwa ekibadde ekimu ekyokusatu ekusukkawo ne tukizza ku kimu ekyokusatu au aqalla min dhalika nadharan bihalin yes nga baavu nnyo nga yaakhi bali bubi nnyo ng'ate bwe tunajjamu ne tugaba ate tewali kitugenda kubawa naam so
omuntu agaba ekintu ko tutanga omuntu nga yagaba naddira amaka nagamba gana amaka nga gabidde gundi naye nga amaka go gennyini gakola 2/3 of his wealth bibiri byakusatu by'emmaali amaka kubanga bwogaba amaka nettako buli biddeko okitegedde bulungi kati omuntu n'agaba amaka n'abanga amaka go kagaalina gakola bibiri byakusatu by'emmaali ye kati bali abasigadde ogenda bateekawa mbeere faanako bwetu so ekyo tutunulira mu mbeera bi'ayni daqiiq nga tugenda okugaba emmaali eyo agambe nti ekyo obujulizi twabulabye mu hadithi ya Saad ibn Abi Waqqas nga nabbi amukomeka namugamba nedda togaba hafu ya maaliyo togaba bibiri byakusatu bya maaliyo kali kimu kyakusatu naye ate nakyo kiki kinene kubanga bona aleka abantu bo nga bali awo bayagga basabiriza oba bakubirirwa miranga kibi okusinga ate n'abaleka nga balina ke balinawo nga ate abatalina bye babeyunira kyekisingako obulungi tayib ne hadithi endala gye tulabye era kulembedde eya Allah subhanahu ya Abi Hurairah nga ategeeza nti Nabi sallallahu alayhi tugamba Allah tusaddakira ku maali yaffe kimu kyakusatu teyasukkawo yes olina olukusa okugaba ekimu ekyokusatu ekyo nga tonnafa okukissa wonna wookitadde nga ogenda kufunamu empeera ogenda kuva mulamu bwensi wano osigale nga akawunti yo egendako empeera wastahaba ba'd ahli al-ilm an takuna al-wasiyatu aqalla min ath-thuluth abasinga obungi mamanyi abamu bagamba nti wasiya kale kyali badde nga kikkako wansi w'ekimu ekyokumeka kyokusatu nga tekiwera kimu kyakusatu maana nga kiri wansi w'ekyo waqayyada ba'dhum biman kana warathatuhu fuqara ate abasinga obungi mamanyi ne bakisiba naddala ku muntu oyo alina abantu baganda byo abasikabe nga baavu liqawli ibn Abbas kuba ibn Abbas agamba radiyallahu ta'ala anhuma law ghadda an-nasu ila ar-rubu singa abantu bali bakendeeza ku maali zaabwe gye bagaba nga bagenda okufa ne badda kali wakiri mu kimu kyakumeka kyakuna lianna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala thuluth kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba kimu kyakusatu wa thuluthu kathir naye ekibakirisa okugamba kali musaleeko mugende ku kimu ekyokuna kuba nabbi yasaka kamba kandi wa thuluthu kathir naye nakyo kinene kali tugende mu kimu ekyokumeka ekimu ekyokuna au kabiru oba kinene qala al-imam an-Nawawi ayogera imam an-Nawawi rahimahullah yani qalu yagandi falaw ghaddu bil ghain wad dad agenze mu lugha tayib nga tuvuddeyo ku shartu eyo katugende ddala butereevu ku shartu ngamaliza ka shartu ako ka shartu kagoberwa omu ku basahaba abamu ku basahaba nga mutulabi ibn Abbas radiyallahu ta'ala kubanga yakireeta ekyo endaba ye nazarihi naleeta abantu ne bakigatta ku nga muli ne sahaba yitwa Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu naye nakigoberera nagamba nti musaddaka ekimu kyakuna mu maali instead of which ekimu ekyokusatu mbere fanaka bwetu tayib akashartu akokubiri ain takuna alwasiyatu li ajnabi anil mayyit akakwakulizo akokubiri kagamba nti bw'oba ogaba wano twetegerezeewo nnyo abatuwuliriza abalungi bw'obanga osaddaka mu maali yo ate tosaddaakira oyo ateekeddwa kufuna mugabo mu maali yo yes an takuna alwasiyatu li ajnabiyyi anil mayyit wasiya oba ekisuubizo kibeere nga kigwa ku muntu oyo ajnabi kitegeeza omuntu ali stranger gw'otamanyi ali ewala n'omufu amakulu ali ewala nga bw'onaagaba nga togabidde wa Luganda oba oli awo oba bw'onoogaba n'ogabira omuntu gw'otamanyi mbere fanako bwetu antakuna li ajnabiyyi oba kisobola okujja nga min al aqaribi lakin min ab'adi nnasi ng'ali weewala sitali mu bana abali okumpi bagenda okufunako emigabo tokkirizibwa kulaamira mwanawo agenda okusikira tokkirizibwa kulaamira mukyalawo kuba alinako omugabo tokkirizibwa kugaba maaliyo kugigabira muntu yenna ng'ate mu bogigabira yemu kuba abalina okuteeka okubanga bafunako omugabo yes ng'ateekeddwa okubanga afunako omugabo naam naam bwe tugamba ekisuubizo naam tutegeeza kati nga wano mutaka zaffe za wano oli agenda nagamba nti bwembanga nfudde lafuzu ntuufu omwana wange gundi mumuwanga kino nakino bwembanga nfudde ategeeza nti bwe naafa kitegerekeka amakulu
ne mu sharia kikola nti wembanga nfudde bwembanga nfudde ogundi mutabani wange kalungi muwanga kino na kino mutabani we mutabani we kyetwogeddeko ekyo kyennyini tekikkirizibwa kiri haramu ekyo kyetubale twogere ekyo kyennyini tiwemba nfudde mutabani wange gundi emmotoka eno yiye gimuwe ng'okyali mulamu ogijjeko tojja kufuna nomuwadde emmotoka eyo yiyo gitwale anti oluba togigabye kubanga min shuruti lhiba mu bulombolombo bw'okugaba kwe kubeera nga taktau ma habaita ila man wahabtahu kino kyogabye okyejjako fatakunu fi milki man wahabtahu ilayhi booli gw'okigabidde oba kitunze oba kyonoonye biba tebikyakwatako fi hayatika n'ennyumba gyoyagala okugaba gigabe mu bulamu otegenda bulungi ogiveemu bw'onoolaba nga yasabu alaika dhalika kitegeeza nti kireke kyesonyiwe bw'olaba nga kikkalubiriza okugabira mutabani wo mukyala wo ennyumba kireke kubanga bw'onoofa teyajja exactly kuba bw'onoofa ajja kuba omu ku bastahaku okujja okufuna ku maali eyo ate era bw'onaabimugabira ng'obitadde mu kiraamu nti obimuwadde tujja bimuggyako mu mateeka aga shariya so si mu mateeka agaffe tujja kubimuggyako olw'ensonga nti ali omu ku balina okufuna inna allaha kad ata kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lilwarith allah buli omu yateekwa okudda okufuna omugabo gwe yagumuwa teriiyo kulaamira tokkirizibwa kulaamira oba kugabira oyo yenna ateekeddwa okufuna omugabo oluvannyuma lw'okufaako exactly fine so nga tuwunzika ako tukalabye akalombolombo ako kati kagamba bw'oba ogaba gezaako nnyo okulaba tosukka kimu kyakusatu oba okukako wansi kale kako wansi waakyo ekyokubiri ne tugamba bw'oba ogaba togabira muntu gw'okakasa nti ali omu kubateekeddwa okukufunako ebyobugagga ng'okoze eki ng'ofudde wa omuntu at least gw'otakola ki gw'otamanyi oba oli oweewala so n'ow'okumpi then akalombolombo akalala ke tujja okusembyayo nga keekookusatu okusinziira ku budde nga bututwalaganya agambye nti antakuna alwasiyatu mubaaha wano wenyagala okunnyonnyola antakuna alwasiyatu mubaahatan kwe kubeera nga kyolaamye nga kirimu ebyo ebikkirizibwa yes antakuna katumaleyo antakuna alwasiyatu mubaahatan shar'a ghaira muharrama kwe kubanga ekintu kyolaamye nga kiri mu mateeka ag'eddiini so si ebitakkirizibwa mu mateeka fa in kana alwasiyatu muharramatun fahiya batila singa olaama ekintu kyonna nga tekikkirizibwa mu mateeka ga shariya mateeka g'eddiini ekyo kiba kikyamu era tusobola kigoberera tusazaamu busaza ghaira nafidha tekituukirizibwa bittifaaqi jamhuri ahli lilmi ng'ekyo abamanyi bonna bakyegattako fa mithalu lmubaaha bwe tuba tugeraageranya ku bintu ebyakkirizibwa alwasiyatu lidhi rahmin muslimin omuntu okulaamira ow'oluganda omusiraamu bwe tugamba ow'oluganda omusiraamu waliwo kituyita be bayita ba relatives omanyi mu busiraamu buno njagala nkulage nti bwe tuba tugaba emaali tusinziira ku family ziri bbiri tulina kye tuyita nuclear family ne kye tuyita extended family omujja ba relatives abalala ba grandmothers and others naye kye tuyita kati bwe tuba tugenze mu busika kutematema emaali bano abakadde ba grandmother grandpa and mother tubasembeza mu nuclear family bo babeera ku first priority ey'abantu abateekeddwa okusooka okufuna ku byobugagga byong'ovudde mu bulamu bw'ensi then abasigadde bajja mu bali kati abo baba bangi nnyo baba bangi ne maama wa mukyalawo naye omwagwa taata wa mukyalawo naye mwagwa bajjajjajja abo bonna bagweyo mu biŋŋanda abewala so yejuzu kigwana tekinambwa haramu muntu keera nkya n'alaamirayo omugabo gwonna guweebe omu ku bafamire oba ku bantu balinako oluganda newakubadde lwewala mumbeera efaanako bwetyo naye ensonga endala walwasiyatu bibinai lmasjid omuntu okulaama bazimbe omuki omuzikiti sebo nze ndikawo empaawo ndi ku masjidi ya jjajjange Haji Rashid Washikatu rahmatullahi alaihi wendi naye yagulaama nze saamulabako
tu nze ngenda okuzimbibwa ngo muzikiti we guli gunsinga obukulu naye nange wende alhamdulillah mpereza. So omuntu okulamba ebintu afana kwa au tab'i kutubil al-ilm ash-shar'i, oba omuntu n'alamba bagabe ebitabo, bakube ebitabo bino ebibagabira abaana okusomeramu fi madaris al-islamiyya noga tawhid mathalan bamuwazzahi abaana bamusomeremu, oba abaana balina obuna oba okusomesa abantu mu mbeera efaanako bwe tuwanahu dhalika min wujuhi albirri alkathir n'ebirala bingi nnyo. Wa mithalu almuharrama, ate ebimu ku bisuubizo omuntu byotasaana kulaama na kubanga osuubiza kubanga bibi, alwasiyatu bimaalihi likafirin yataqawwa bihi ala almuslimina, okulaamira omulabe w'obusiraamu okutwala emaali yo bwolo kubanga mfaafeewo naye ng'omanyi kyagala busiraamu tebukikkiriza. Omuntu wabanga mulabewo nga mulabe wa ddiini, mulabe wa busiraamu tabwagala, obusiraamu tebukukkiriza kumulambira kintu kyonna mu maali yo. Nekiza wakadhalika alwasiyatu lidawri llahwi walkhamri wa nahawi, oba omuntu okulamba bazimbe ekintu kyonna ekitaliimu kyatafunamu mpeera qawlan wa fi'lan balaghaw, tunzo gamba mathalan olina agamba mutekanga waka kabanda abantu mubazanyira pool okategera bulungi madha tahsulu fi minhu, ugenda kufuna muki ukitegera bulungi. Oba khamri naye nti bantu abo batandalizanga awo bajjenga banywerenga kawo mikwano gyange, banywerenga kawo tebalina mutawaana kubanga mikwano gyange, mubakirize bajjenga banywerenga kawo balireka awo amayirungi gaabwe, balireka awo banyweleka awo enjaga yaabwe bagende ate bakosaki okusinga lwe banagenda ne bataayayo wakirika bakoleki kababikolere kati n'ebirala bingi bye tuyinza okussa mu kowa erifaanako bwetyo ebitakkirizibwa. Wallahu ta'ala a'lam. 17 kanyizo na Pan FM awuliza bwetyo tamulunda kulwaliro njagala abena bwero basi awana bweru mashallah sinza kulekayo bakoowola sebo okubaga nti bannange alhadiya yayimirira okulwa mu abantu abakulu myaka gyammwe gye mulina buli omu gy'amanyi gy'alina ekwaniriza siraamu bapya buli omu yenna ayagala okusoma nga ayagala okusoma eddiini ku mitendera gyonna okujjako university. Owa thanawi tukwaniriza, owa ibutida tukwaniriza, owa idadi tukwaniriza, wali nabweru ujja okubanga otusanga osobola okutuyungako osobola okusoma kubanga okusoma tusomera na certificate sebo abakulira ddala ebibuuzo abaana byakola madaris al-islamiyya thanawi idadi ibutida byonna babisoma. So tubakubiriza mujje ate kuno okusoma okwaffe olunaku omuntu n'abanga waayisaawa 2 zokka bweziti ng'atonnyuse n'okunyuka ku mulimu oba weekend n'obanga osobola okujja n'osoma. So tubagamba mujje mutweyunire embere nga musoma inshallah. Enamba z'essimu nja kuzibawo ku 0733 37 998 0733 37 998 oba ku 0772 86 16 bwepone ku 0702 58 95 62. Ezo bozita kujja kumanya ebisingawo sebuka ensembyayo keko okutegeeza ku family yange omanyi nti ine week gye tusinkana kiriza mbakoowole aba Haji Rashid wakikatu family ekawempa omwensibukira ddala family ya Haji Sowedi wali jjokolera mwali mu Sowedi, family ya Kirumira Khalidi, family ya Kasule Kunya, family ya Haji Hasani Kibirige wane Kawempe, family ya Haji Bumali Jingo wali Kasana, family ya baganda ya Haji Sheikh Kibanga wali Wambogo ne baganda baffe mwenna okuva mu nabano bampulidde Kamenya ne bannaffe monna abasigadde tujja kubanga tusinkana wali ekasana okyambirande saawo inshallah nakuzo mwezi 10 musirwa mukaga luno lujja inshallah. So tugamba tubeeyo biidhnillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyewe mkade ofe Sheikh Omar Kasule wetu tabudi ila kuwailo kunazakade kumuliza Burundi tugenda kubanga tugenda ko mu sports naye nga sitaba kutuuka yo njagala kugamba nti bannaffe abawala kidati junior schools modela boarding lisomesa curriculum bbiri somesa baffe bakugu ddala era nga bakuza ne talent z'abaana leeta omwana wawo tumufuula omugaso ku nsi ne kwakera ojja basanga wali Rajjana Nkumbi ojja basanga Rajjana Nkumbi ku kyamidde wali mu maaso ga Mirambi omeme transformers lisinga 07 hagati na 2 3
10 ujja okuba nga obasanga. Mwaka Madina Hajji Services bagambye tumaze okukola enteekateeka